first speaker, where we lose $1 trillion per year. The citizens have that legal mandate to decide who they want to rule them. If Ghana citizens are well in position, if they decided that they do not want this government, it's appoint them because it's legally mandated. After 5 years, they will change the government. Abantu ba bulijjo kati abo victims aba corruption tebakimanyi ate bakweka omuntu bw'aba nga tumukute nga ali mu corruption osanga nga kati bamukweka nti baagala bakole ki baje boogere babe nga witnesses oba mu kooti obawa ne bagamba nti ono era yeki ne batuwa evidence. Bangi enaku zino tebatya okubba ssente, ayinza okwewaayo n'agenda eruzira n'amalayo emyaka nga 7 n'akomawo n'aliyo essente ze. Katwetaaga okunyweza etteeka eritukiriza oba wabbye ssente za gavumenti n'ebyo bye wagula mu ssente ezo nabyo tubikuggyeko tubiddize gavumenti bisobole okuddayo bikole ebyo bye byali byetagisa okukolera mu bantu baffe aba bulijjo.